Taka kuddamu kulya mukazi asasudde ng'agenze okuzaala mb'osasudde okuzaalira eggwanga omwana oli mukuzaala pulezidenti w'enkya bw'ate osasule oli mukuzaala minisita w'enkya bw'ate osasule ebyo tebirina kubeerawo. Ebyo bintu biri simple nnyo. Batwawole bye bakola, abaamini bye baakola, very simple. Naye Museveni akozesa biliyoni 3 ku ssente zaffe, azikozesa kyo yonna mukadde nga waliwo n'ennaku eziyitawo nga yeebase bwebasika olwo olunaku nti omusajja ne muta wange ayinza omumenyeka naye nga ssente z'ensi zigenze. So ebyo birina okukyuka ebintu bwe bityo. So ebyenzijanjaba n'ebyenjigiriza biri ku mutima gwaffe, birina okutereera. Lwaki ebyenfuna by'ensi biri wansi nnyo? Lwaki figa zibeera waggulu naye abantu bo nga banaku? Lwaki ebyobulimi babiwamba biri mu mikono gy'abantu batono nga n'abasinga bagwira? Lwaki ebikajjo biri mu mikono gy'abayindi abasoga tebasaanidde? Lwaki emmwanyi ng'ekitundu ekisinga okulima emmwanyi ate si yewali gye zisuubirwa ne bazitwala ntungamu? Kikyotegeeza emmwanyi bazivuge kilomita bimeka okuva Embaale zivuge ziyite Kampala zigende entungamu ate ziveeyo zidde Kenya? What kind of nonsense is that? So njagala okubulira nti ebintu bino biri simple era tugenda bitereeza.